Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ujikwanjiriro sibye yote ampulirize yakozo olwaleero webale wonna wosinziro tuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo lunaku lwa kubiri ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa Agosto. Nina Richard Baguma alemerako nnyo ayagala nnyo kulinnya oyongereko byakola munnamawulire atakola mawulire lobbyist. Richard Baguma buuza abantu mpaka ng'okinnyonnyodde mu Luganda sijja kukkiriza nti kayungirizi kayungiriza babburoka kati ndi pro balamusizza mwebali okutuuliriza n'abatulaba mwebalire ddala okutulaba ekitiibwa nze kisooka eri Katonda tuleeta wano n'atusobozesa mu buli ngeri era mwebale abakoze nanga bo bebazamu akensuso bali abatakoze nga mirimu gye gitaliiwo kola buli kye tusobola n'ekisoboka. Wamu ne Richard Baguma nina Ibrahim Ssemujju Nganda mubaka w'abantu b'ekira Ssemujju buuza abantu basaba ne banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh balamusiza manyala Mukama Katonda w'ekitiibwa ampuliriza. Of course ndine Baguma wano Baguma muwangule eri mu byakola nga lobbyist ava mu parliament bayine etteeka lyabwe ery'omwenge manyi nti kati abanywi basanyufu Baguma etteeka lye baali batwala terisobodde kufuna light of day naye Baguma bwe tutuukidde wano weekend enjega yagwa ekiteezi abantu we twatuukidde olunaku lw'eggulo nga baga nti babadde bakajjayo emirambo 21 ndowooza nga 6 babadde bakyalemeddwa okuba identifyinga. Manyi ndabye abantu bangi bakyakuba enduulu baga nti abantu baabwe gye bali ekiteezi nagendayo ku lw'omukaaga. Omu ku bantu benkola nabo yali abeera saidi eri eya bangamba ebyalo 2-3 ekimu ekitunudde mu kiteezi omukyala yafiiramu naye kasasiro yatambula batugambye mita 8 okutuuka ku nyumba yaabwe nemuziika n'afa n'omukozi we. The only fortunate thing for the family nti bo baasobola okurecoveringa omulambo emirambo gyombi naye several things for me zenjagala okubuuzaako ebibuuzo. Nava ekiteezi ssaawa emu ey'ekiro nga ku ssaawa emu ey'ekiro gavumenti ya Uganda lwetuuse ebimotoka byayo 2 ebisooka bino ebisima nga lwe bituuka nga ku saiti kuliko ebimotoka 3 ebyaliwo. Ekimu kyali kyapangisibwa omwami w'omukyalo oli eyafa Dr. Kawuki yakijjaawo ku Cementers. 2 baabifuna mu ba contractors abakolera gavumenti nga okay byosobola okubiyita ebya gavumenti naye 2 ekimu ku byo ekyali ekya gavumenti wakati nga kikola omulimu kusanga 8.9 kiba kikola amafuta ne gaggwamu nga kiri ku site nga tebayina na backup gaweddemu nga gyekiri waggulu kasasiro naye nga amafuta gaweddemu. Kakati abantu ba bulijjo ne bagenda ne baleeta ekidomola jerrycan. Kati bwe baleeta ekidomola ndooze yali avuga tractor n'abaga nti anti eno type ya tractor eyo backhoe etambulira ku njegere nti bujiibwamu ekyo ekidomola kya liita 2 nti tekisaasaana na ku floor ya tanka okutuusa ne bagenda awo ne baleeta ndooza kapaka motoka kalinga akaliko akatanka emabega oluvannyuma ne barefillinga ku ssaawa nga 10 n'ekintu nga waliwo abajaasi because for me it's about rescue recovery n'evacuation nga waliwo abajaasi bazze nabasangawo ne kamanda nti wabwe sigenda mwogera linnya ne twafuuka ba mukwano
because me my interest kwali ku evacuating mchala gwenkola naye afudde nga njagala bamugjewo bamutwale Mulago kati nga ndi selfish esaawa eyo nina interest yange eri specific twali no Honorable Segona nga fembi interest yaffe yatayingidde wamu tulina abe twagala okujjawo n'omukulu oyo ng'alina abajasi nga unit esooka ey'abajasi bagiyitaani company ebamu abajasi bameka the highest number can be 20 ono yalina nga 12 to 15 about 20 between 15 and 20 naye nga tebazze kuyambako kutaasa bantu nga bazze n'emmundu zaabwe kukakasa nti abantu bano tebeekalakaasiza wano era nga bakutte emmundu n'omuggo buli abantu lwe basembera ngaga nti awo watatuletea tabu watowe ne basooka ne babagoba ne babongerayo eri ne babakanga kati nga neebuuza ng'eggwanga we can have accidents mu nsi z'endaba nnyingi nnyo first respondent mu mbeera bweti gabeera magi kati wano tetwayinawo prime minister's office Lilian Abel namusanga ne mukyala Kisaka ne deputy wa Kisaka ne road mayor nga babadde mu meeting nga actually ayinawo an semblance of rescue Uganda Red Cross yali azenga aganti tuzimbe wano tent baji triage nti gwe tujjeyo eri tumukebere tukole tutya baba bali awo wa tractor n'abaga nti abaye awo muli muveewo wano wendi ndabye nga wakyaliwo crack endala tuyinza okusibanga tutuusaawo we muli naye nga Uganda Red Cross yeeyinawo akafaanana prime minister's office erina okubeera ne yeeyina disaster preparedness ewabanga Hilary Onek ndoza yeri Lilian Abarakat nga ali awo good person very nice person nainga that's about it Richard rescue response evacuation ebangamye n'okungamba n'amagye gayina unit gye bayita rapid rescue and evaluation oba unit something like that kulirwa colleague wa Semuju Brigadier Flavia Byekwaso bali manyi agenda kusoma nze kugambe kati simanyi kyoyagala njogere because ogambye weebuuza as a country weebuuza ne weddamu ki tanze njagala gwe bale kwebuuza naye lwaki okoma kukwebuuza kyesooka kansoke nkusasi yeri Mulago gwe wali anoonya yali andi twali tukola naye mukyala Brenda Kawuki unfortunately yafudde n'omukozi we condolences singa oyo teyaliwo tokiddamu kino wandigenzeeyo sagala okiddemu nandigenze naye Kasubi wandibadde wa mukwano n'omuserikale maybe not n'omuserikale naye Kasubi bwe yakwata omuliro ekiro ekyo nali Kasubi ng'ow'amawulire kyenkubuuliza ekyo lwaki gwolowooza nti ofaayo ng'olina gw'ofiiriddwa naye abalala ne batalabika oba ne bagenda meeting naye bandifudde lwaki isi kibazo balina responsibility ani akugamba isi kibazo bw'obanga obeera mu kibira olina okutya omuliro naye osobola okuba nga gw'ofumbisa okulya naye olina ogutya naye bw'oba obeera mu kibira nga totya muliro oba olina engeri endala gy'olabamu ebintu nabadde ekyo ne kankireke isi disaster preparedness gyoyogerako wabeeranga mu parliament nduza Semujono oba waliwo mulala kyokoza nga Semuju simujjukira n'agamba nti ministry ya disaster preparedness it is a disaster itself so kati lwaki oba olowooza nti eyo ministry ejja kugenda ebeeko gweyamba ensonga y'ekitezi nze mu kulowooza kwange si mpya
nze kitezi okugendayo ne interest yali nga mu 2014 ndoza ebiseera ebyo nga abavubuka baffe aba United Nations Association nga byokugera bino ku environment ne baleeta ensonga eyo netugenda bwe baali bakola brief aid memoire nga mu literature kirimu nti ekyokubutuka nga mwekiri nti eri ku yatuuse weekoma kati egenda kubutikira ekifo ng'ekirala kyebaali bagamba mu aid memoire nti the stabilizer because bagamba nti bastabilizing bwe bateekako nti bastabilizing ne bagamba nti stabilization gye baali bakola because gundi rubbish decomposes the base nafuwa so buli lwobeera ng'oyongerako wansi nga wanafuye oba okakasa it's just a matter of time bijja kukka so kyenva nkugamba bulijjo nti nze ze bayita accident ku kkubo ezimu ziyita crash siziyita accident kuba accident kiba kitegeeza nti ne bwandibadde nga weetegese kibadde kigenda kubaawo wabadde tolina engeri gyokigaana okubaawo but bino bye tuyita preventable ekiteezi wali preventable nga kisoboka now oyogedde ku response so nze kyensookerako is prevention bulijjo prevention bwe tulemwa okupreventinga ne tulowooza nti tujja kurespondinga nze ndooza tuba tulimba so kibazo tubeera n'emuliro small fire omuliro mu standard z'omuliro guba muliro mutono naye nga tetusobola kukola ki kuguzikiza anywhere mu kibuga wano so kitezi one eyabadde ngeri preventable nga at least buli mukugu yenna ekyo yakola ki abadde akyogeddeko nze ndowooza n'ababadde mu kitongole babadde bye babimanyi actually information nje nina olunaku lwolwaleero officer eyali responsible for kiteezi at an officer level yawandiikira bakama be mu kesisi ye nga akoze observation titulina crack efaanana bweti tulina movement efaanana bweti nga ye mu bukugu bwe alaga nti between this period and this period wasobola okubaawo mass movement n'abawa ne area eri risk n'abagamba nti okuva wano mita bweziti ziina risk of movement emyezi ndowooza ebiri oba esatu emabega n'awandiika kati oli abadde aŋŋamba ngaye nti ku ripooti eyo mukama we n'ateekako noted n'agiteeka nti era ye omuvubuka agamba nti yeye alabaye kuba jjo gwe basoose ne bagaa nti gwe obadde responsible naga nti nti mukama wange namuwa ripooti ng'ennaku z'omwezi bweziti kati bagenza ogikebera ng'egaa nti noted now so ekyo si kipya oyogedde ku tractor yaweddemu amafuta egundi buduuda tractor bwe yagendayo kiki ekyagituukako mugundi mu water hyacinth omanyi tubyerabira ekizibu kyaffe tubeera ebintu tubyerabira oluusi mangu mu water hyacinth ekyuma ekyagendayo okugisika mu mazzi kiki ekyakituukako so bino byonyonyodde byonna gyonyonyodde si bipya no ekigenda okuddako tugenda okufunayo omuntu asinga okuba owa wansi yagenda okukomerera nga responsibility eri ku mutwe gwe asinga okuba owa wansi yagenda okubeera responsible bamugobe whatever oba bamusibe bakube ebifaananyi nga ali ku mpingo tugambe nti ekintu kikoze nze mukulaba kwange tetulina plan national disaster response plan bulijjo plan zibeerawo road whatever bagiyita road safety national action plan nutrition action plan wenawo ebiri kibazo naye biriko noted
bibera noted tosobola kukola ki tosobola kubinoonya n'obijjayo so mpaka it's because you see for me kibazo nja kuddayo ku nsonga gye njogera bulijjo nti kino kya byabufuzi is a governance question yes nti mu bintu by'oba okola ekyokumwanjo priority kyekiriwa so ekintu ekigenda okugamba nti kiziyiza oba kirespondinga nga waliwo ekibaddewo ekyo tekiri ku mwanjo it's not a priority so kibazo some 21 people abantu actually leero ndabye wano bagamba nawakana n'omuntu ne mugamba nti nze because ekitezibwe nagendayo that time nga waliwo abalina plot sawa waggulu okyo kifo kye balonderako ebyo bye baali balonda nga basulawo asula abikuumye kuba waliwo abajja okubikola ki okubimukimako ku makya era bangambye abantu ababadde babeera ku borderline eri ku mwala abantu bayo ekitezi baga nti yakuweeyo ennamba akulimba nti abaana babadde basula wano ku layini y'omwala nti tebali accounted for unfortunately teriyo abamanyi teriyo abaclaiminga so oli bweyangambye babangambye basoose okugamba abantu bamunaana ne mugamba bweba bali nga tebabadde bodies recovered bweba tebawera 3 nze sijja kutunulayo nga tebanaba kuwera 3 nze sijja kutunulayo because nagendawo nendaba ekyali kiriwo so ebintu kibazo obidescribing ebirungi biri noted kwebitambulira ku noted ono si constituency yali constituency era nabadde ngenda kusaasira nabadde netegeko wabakiikirirako nisibu ebintu biri noted kwebiri kwetutambulira kino kigenda kugira kigende kino kibazo kyetwogerako nga tewali nnyo Samuju omanyi nayogera ne Brigadier Flavia Byekwaso muganda ye unity anti unity nti bamuwa deployment ne bamuwa omulimu era unity bagenda kugizimba nti naye amagye tegasobola kubeera na redundant resource ng'etuddaawo but that is now at response level n'eriyo ministry eri responsible for disaster amagye gabagongerezaako ministry teriyo ziri store za World Food Program ministry teina era byegaba etera kugaba bya World Food Program bibajiwadde isi Peter kankuye okulabirako kimbibiri bisatu honorable yali member wa parliament obanga averuteyo erinyanja dijjukira nagwa ku accident ne bamuddusa ne bamutwala ekiryandongo kati yafa yali wafe wa FDC bambi atedde afiira mu accident endala naye bwagwa ku accident ne bamutwala ekiryandongo ne bakubira John Roth Acheng minister wa health omubaka wa parliament ali wano n'abakubira bw'abakubira ne bamunnyonnyola mu state mwali moloka yali mumenyemenya amagulu n'abagamba mumuteeke mu ambulance muleete emulago ne bamugaa ati tulina amafuta n'akwata essimu ye n'abaweereza sente ze baleete omubaka emulago ne bamuleeta era yalwawa gutumoye kati eyo keesi emu omubaka netugendako waliwo wano abaagwa mu RDC yagwa mu Nairo wane Jinja ng'omwana Lubire yabeerangawo olw'okuba yali amaze ebbanga nga tewali agwawo gavumenti nemusala ku mulimu n'agenda ekabaale eyo oba ku lusozi eyo wali ayinayo ne bamupangisa n'abeera eyo mmotoka bwegwamu nga bamwetaaga akkeyo wansi alabe nga tebanakubaako kye bakola ateekeyo n'enjegerezi n'agisika nga tewali asobola gendayo ne bamuweereza sente n'alinya baasi yes n'amala ennaku bbiri ava kabaala agende Jinja RDC omujjukira ne mukuzika gavumenti baali bagigoba yafa ne mukyala we n'omwana baali bagenda
kati omuvubuka n'alyoka atuuka kesi nanjajjukira isi parliament olwaleero kyobuuza kyennyini kyetubaddeko nga ripooti za parliament buli budget zigamba nti gavumenti mu KCC bagisaba sente bagende batandika okuyiwa kasasiro eddundu nga teteekamu sente za kasasiro ng'esigala bagiyita unfunded priority kati minisita zebandukidde okwogera nga Jetimisa Kabanda naye bambi mu mbeera tayagala kubanga gubanenya ng'agamba era mulaba newo era twazisaba ne batazituwa newo ne mulaba netusaba ne batazituwa kakati ne mubuuza nti kati mwe kibakkiriza okubeera baminisita nzira ku kibuzo kyewatandikiddeko kiki nga tulina kyosobola kusalawo n'emitwalo 2 n'akakadde akokubagiza nga Museveni yalina okukawaayo just 1 million nga minisita wa Kampala ne prime minister tebasobola kukwata miliyoni 4 bakubagiza abafudde nga nazo Museveni yateeka okuziwayo ne bagamba nti si lwokkiriza okukolera mu gavumenti bwetyo nga even simple decision fe nze gye nakulira waffe bijaba gye banzaala baminisita abo bajjangayo lulangalanga lwakasiisi n'abalala naye nga bwe musabye dormitory n'agibawa it is given era nga agamaanyi agayina nga tubayimbira ne tusimba n'ebitooke minisita agenda kujja olwayo minisita wa Kampala bw'ayimiridde ne mugamba kati ozekabira mu parliament naffe tukaaba kati wa mugaso ki kakati Museveni ye ng'omuntu yakyemadinga nti mwe naddala bali mu gavumenti mu institutionalizinze obukulembeze obw'omuntu omu ne family ate ne mujjanga nga mugenda mwetwala mu bantu nti muli baminisita kyova olaba baminisita babadde nabo nze campaign kankwe ekyokulaba ku kimanyi gy'okusembya nkireetere wano bwe bankwata mu nomination mu biseera bya covid nti ngenda n'abantu bangi patro 2 ne bantuuza mu wenda negoberera bwe ntuuka wano nga wakava ekira mu tawuni awo ngewa muwanga awo emu negwamu amafuta ne bakyama ku petrol station ne batandika okukuba esimu olwokuba naye ngenda ku nomination bagamba nteekemu patro 2 nze nga zinkutte nti ntambula n'abantu leke ngaya ndi suspect almost nze naziyiwamu amafuta ne zintwala olala ne bansibira embalala batusibira ne Dr. Besigye bansibira embalala Besigye ne bamusibira eruka eryantonde ekawungeezi ne bagamba nti ffenna batuvuge batwaye eryantonde batuwe bondi ab'embalala ne bagamba nti twali tulina patro emu wano naye mu bino byemubadde mulimu nga tudduka nammwe efiiriddeyo ndi kati ogenda kusula mukomera mpaka enkyewo tunafuna amafuta tukuzeeyo eryantonde nembuusa musirikale wa CID sobola kufuna amafuta nangana n'emmotoka era tewali kati ne tudda mu byabuntu nengulira amafuta mu mmotoka ye nanvuga nantwala eryantonde ne balyoka bampa ng'omusibe yagula amafuta olwo yes because yangamba ndi option emmotoka yafiiriddeyo mu field kakati naye nga tetulina era n'amafuta nti kati nja kulina mmotoka bagikole kati ngenda kuyingiza komera nenga nfudde nti kati ne munga ati tulina amagezi ge tusobola kusana nga nze nyenewe yange nise personal vehicle ate saagala kuguza mafuta ng'oli suspect ne munga nkwegayiridde kangagule nangula amafuta ne banteeka mpaka lyantonde era nze mu campaign ewedde eno eya covid nakubangayo obulaalo obutono nga ndi very sure nti poliisi banagiga nti semujja akubyeraale edduke ejyenyimirize we banaafunira amafuta mbamaze era bwe nakola campaign bwenti okugimala nga ndi sure tebasobola kuba na mafuta kakati eggwanga unfortunately buli lwemu institution lwe zifa kati kesi so gisanga eringa ngetalina private kubanga kiteezi yennyini nnyini World Bank yatuwa sente ogiteeka mu ogigaziya bwa mu 2011 kyalinga kasasiro w'okukyalo niteka mu sente yo nyini World Bank nze wemberedde MP wa Kyadondo East nga nawo nze nkiikirirawo ng'ekoze report egamba nti wano mulekerawo okuyiwawo kasasiro
World Bank nga tetunulira nti kasasiro ajja kuba abantu etunulira abalinanyeewo. Nze nagenda ekiteezi nga MP nga nkyatwala kya Dondo East era nasangayo ebizibu ensi ezaffe zetakulemera n'obwegendereza abakola mu kasasiro abangi nga tebaagala yogera ku kiteezi webakera ne bajja naye nga okuwunya okulyo obasaasira bagenda kulwala abalinanyeewo Lusanja Kiteete ebyalo ebirinanyeewo nga wanga nti Ssemujju tolina kyotukoledde mpaka nga kasasiro ono avudde wano ne baga nti olwokuba kasasiro ali awo baleeta embwa ezifudde baleeta buli kimu ebinyonyi ebirya kasasiro mu nsi yonna bivuddeyo ne bipama ku mabaati gaffe enju amabaati agali maze emyaka 5 gamala 3 ebisolo byaffe bifudde embwa zibiruma leke nga bawangalira ku bunkenke kati nagenda n'omuliro gwonna nga ngenze kuyombesa ba kasasiro benasangayo ne baga nti abaana tubawereredde wano nga tulonda obucupa tukola ki ne bintabula ate nga nabo nga balinyanga abasigala ekirekaawo sigala yali akozesa abaana abali munda almost 2 abali eberu nganga ni Ssemujju butagalawo sigala oyo todda ngenda okutuuka munda nga abaana nga nti bogalawo sigala tetulya ife twatwalira butwazi coffin in factory twabatwalira butwazi coffin batulwana kubeera netteeka muri twakuyambako so kati ekizibu ekyabadde kiteezi buli ayimirira okugateri yagamba nti ayitamanyi nti kiteezi ejjudde tekyasobola twade mpaame ndwaire kawungeza baka buli omu nayogera byayogera nze Masaka we nasomera wa mama wangu Mutungo Wagikalima Junasuranga nga kasasiro akunganyizibwe Masaka abantu bamugwa ne bamuyiwa mu bitooke bakuyira akaloole gwe nolondamu ebicupa n'osigaza ebibiko olusuku nga motoka zisiba zimutambuza omwo bagula kati wano ekiteezi kasasiro ali omwo asinga obungi singa yakulaakulanya ebyokulima abantu abalinaanye wano MP omwada tugamba nti ekizibu kyandikirwako segregation wano twalira wamu mbwana ki kati gavumenti yali ndowooza nalina mukwano gwange ku American Embassy omukyala nga munyiivu nnyo yali Shajedi Affairs ku American Embassy naye ng'ekimu ku kye baakola ku American Embassy is disaggregate kasasiro disaggregate amacupa agaatika mugateeke gokka plastic mumuteeke yekka ne bino ebivunda mubiteeke byokka n'obuveera kakati ekimotoka kya kasasiro bwe kyajjanga nga bo bye baayawudde omwana akwata ayiwa byonna babiyiwa wamu kati ng'agamba nti effort yaffe n'okufaayo konna nti ng'ate tebibafiira wala bibafiira mu maaso awo babiyiwa ku kimotoka ne bayiwa naga nti can't they understand that kino twakikoze njawulo kati ekizibu kasasiro awo eyafuuse entuumo n'avaako kulumuka agende atta abantu fe abalima tumuwagala mbaga muge national water kanjoyede ekigambo abantu banansi B bamuprocesinga bulungi nafuuka maniwo abanne bamusomba nagwawo tubeera tutya the same investment ngaje twakola mu national water oyo solid waste tumugula sente nyingi so kati ye effort je twaye tuyina nibo batu nagenda mbana basaba ebyamasanyalaze ebyaki ebitandikirwako ebyomuntu atagenda ku investinga kola masanyalaze kwe tekayo bini ne effort ne twawula kasasiro in fact ne bano wenyini abakola yo government bana bano nyo buchupa nze ndowooza sene ze bafuna nze nokusanga government nga yaziba wadde ku kwawula nga kiteezi yali wadde tafuuse entuumo buli omu najja n'agamba wano ntuumo ekyokubiri Peter abantu abo abajja Siroole kubanze sikiza ne ba MPs abamu MPs abamu balabye abantu abali awo bali ku ttaka lyabwe oli ne waba ali ku ttaka lyo naye ng'olinanye volukano sinza kugamba nti oli olukuba olina taito nga wooli olusozi lugenda kwabika lukutte gavumenti basengawo ne babeera kumpi wali almost nga kasasiro alebeetera ku mabaati gaabwe how actually tulina we twasanze nga borderline ne kasasiro is about 10 meters naye nga waliwo amaka g'abantu
nzigota kubanga mu nnyinyo nenga weebali Ethiopia era babadde tebaagala na kuvaawo. Ethiopia lwe baafuna disaster efaanana ng'eyaffe yaawe simanyi walimu ne landslide abantu bafaana mu 15 What? 115 owe yali Maputo gye baafa 16 leke wabaddeyo ko example z'okulabirako nti entumo za kasasiro ezo zitambula okusooka sittaka terinywedde nga twali tulina kuyigira ku ezo ne tutaziyigirako kugati abantu onoonya gw'onaavunaana ovunaane minisita ovunaane kisaka ovunaane director gavumenti yonenene yeebakira ku mulimu kati saawa zino gye bali mu kubugutana ate okubugutana ne bagenda kukoleramu ensobi endala kuba kati badduse tugende ntebe iwaawo duka katugende simanya menvu iwaawo tudduke tugende eddundu kiwanuka budala owa Mukono North abagete muleetayo yadde eddobo lya kasasiro neri mu constituency yange feno residential area nange nemba wa notice olw'okuba emmotoka byemugula temugula bisomba kasasiro temumuyisa ennakwero n'ekijabijo mugenda kujja musula kasasiro awo nawo awonye bizinesi z'abantu zife nimanga maybe president atuwere kopita tumusombere ng'oku kubanga buli obaita otandikira wano mpererwe okunya okuli awo ate n'abantu abamukolamu abamu tebamukkiriza nakutuuka eri njiiraako wano nina we nasanze ku kkubo nga disaster emaze okugwa nasanga londe ezisoba 40 ezirinza okutwala akasasiro naye nga ku kkubo awo nga waakava empererwe eriyo we batikkulirako ebiveera by'ebicupa bali ku kkubo omwina okuyimirira ne mubalinda bamale okutikkulako bye batikkulako basootinge bye baagala beeyongereyo. Nze ekkubo ndikozesa nnyo eryo naye ekkubo bisikole ebimotoka tebabikola ebimu kutwala kasasiro ebirala bitrakita ebirala like nga abantu bonna abawangaalira eyo bonna babatwala nga kasasiro tewaliwo okuwa kitiibwa abantu so nze ndowooza nti kikaluba nnyo gandi gavumenti negenda kuyiga naye neyali badde lesson ekitandikirwako obutaddamu kupayiringa kasasiro okufuna amagezi agamulongoosa agende mu bitooka akolenga ebijumusa at least in the bare minimum ekyo kisoboka kati bano abaagala omusunsula bamugyemu amasanyalaze bwe kiba kitutteko obudde at least ekitandikibwa nga bw'omugya ekiteezi n'ojja n'omupayiringa eddundu era bwe asobola okwabika ate bw'ayabika nga amazzi ge gamutwala amazzi togazanyisa bw'ogenda awo ng'omalako constituency yange oyingira kyabakadde awo kijabijo wakomawo wansi awo enkuba yatonnyako nereeta amazzi netwala akatale abakyala bagenda okera ku nkyanga emidaati giriwo ne meloni zagenze amazzi yes ku kkubo nga tekaliiwo nga bakatutte amazzi wagalaba kye gaakola mu Katonga ne galeeta ebintu byonna byonna ne gabitwala kati enkuba etonnya nga kasasiro nga takkiriza amazzi kutambula ne boona bitwala eddundu esobola okutonnya nga y'amaanyi n'emukulukusa n'egenda n'emukuba abantu so ekiteeka okutandikirwako kati nga tuvuddeko ebyokulya abantu abafudde ebyokulabirira abalwadde naki ekiri kyosubira nti ne cabinet yali convening meeting because kasasiro teriyo n'omu atalina kasasiro ne bwoba oli wakitiibwa nga okuumwa amagye barakisi namba era namwe ku makya kasasiro mumufulumya it is a matter gyosobola n'okubanga kati ng'oggyeko abantu abafiiridde wali ekiteezi n'amayumba kati ate ne kasasiro yennyini naye yafuuse crisis tumutwale Wannabye road mayor asibidde Entebbe road mutukirize tuleeteko eno tubawaddeyo omwezi gumu yaŋŋambye nti neeyo nayo bwe babawo emyezi 2 baleka bajjuzaayo nti era nayo crisis batugambye nti Kampala wenako yina ttani 25,000 deyire eye Kampala ewaffe ndoza tetubala tusomba busombi baŋŋambye nti actually nowe wammwe abeewa Kiso yemu kuzaabadde arguments nti emmotoka ezisomba e Kampala n'ezimu ezimujja mu Wakiso bano abamusasulira ssente nazo zibadde zigenda kiteezi tokyasobola kwawula Wakiso na Kampala
omuntu ali enaalya ali ekireka tuyinza gamba nti tali Kampala n'amakubo gennyini okusalawo Kyambogo ogisale ku kireko gayindi kati wano tujja kukoma wano it's no longer possible. Kati planning yo nayo eya Kampala Metropolitan kinadde mbabuuze gwone magamba ne Kasasiro eggwanga bwe tuba twatandika okumuyiwayo nga tuli abantu akakadde kamu katuli obukadde tugembe nga 7 buli around here tubeera tutya ng'omuntu akyavuga Kasasiro n'amugja ekyengera n'agenda ekiteezi oli n'ava nti abaawo ekyengera balinawo ensangi ka site tinaye kajjudde dda gavumenti yali wadde yaidentifayi nze lumuna wandikako atiko nali nkyali mu mawulire Katikkiro Charles Peter Mayiga nga akyali looya nankubirako nange n'atiko njagadde nnyo. Kweshoni yange ku mulundi ogwo yali gavumenti twali twakasaasaanya compensation ku Entebbe Expressway nga compensation abantu okubasasula baveewo ekkubo liyitewo billion zaali 2 naye nga zigenda billion 2 nga zigenda kubeera 3 wano ku bypass eno etandikire Namboole twasooka ntuwe billion 8 nitwongera endala 8. Kati question gye nali mbuuza nti katuli mukola Masaka Road nga tibanakuzimbawo zikayina naki lwaki tetugaziyaawo lumu ekkubo ne bwe tunakolako koransi ekitundu bwe tunaatuuka ogaziya nga tugenda kumenya kayina nga ziwalayo bamenya Peter Kyalwajjala Kira olwo kayina gye bamenyayo Kyalwajjala nga Katale mpya ng'ogirabya ddala oli yagisaddemu biliyoni nga 5 kati we bamukompensatinze mmeka. Kati gavumenti kyeyina okukola it's not late kwe kubanga Kasasiro buli highway gye ziri ebitundu ebirinaanyeeyo ab'Ekyengera ab'Nateete abamutwaleeyo abali eno Kawempe bali luddawa naye gaba ne bakera ku makyanga bavuga emmotoka buli omu eveeri ne basomba Kasasiro kuba kati badde bagaba mutwale Ddundu olwo empimu ng'atugamba nti sente ezimutwala zigenda kubeera ddabo indeed kuza olugendo luwezi mafuta genda kwetaaga maanyi so nze ndowooza nti kiteezi maybe kitujja mumufunamu nga tumaze okuziika ab'enganda zaffe abafudde Katonda abasaasire kwe kuzuukusa gavumenti eno eri mu tulo emanye nti nno planning tekyasoboka kukolebwa nga wali ekibuga wekyali erina kukyuka tokyayinza kunoonya wakweka Kasasiro kozi kiteeza kukyebadde bakwekayo mukweke abo ne bamukwekula ne balondamu obwokutunda yo gavumenti neekomawo kyobula pulezidenti yagaye kati abo abasengaawo ani abakkiriza okusengawo ampuliriza nkomawo tufuna wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojwangu njuya Richard Baguma ne Ibrahim Semujunganda Baguma mpuliriza Semuju ne bottom line eri ku funding KCCA ku banduulu sente zalema aba planning aga nti tubadde ne plan okumala emyaka nti n'eddundu okumugula ziri ekazi 13 nti bw'otuwa sente leero we can operationalize nadde n'omuloading aga nti tetukyanoonya landfill wakujjuza bujjuza Kasasiro tunoonya Kasasiro we bamuteeka n'akola mbadde wano ng'omuntu bamuyita I think Jimmy gampeereza nga nti solid waste ava mu National Water and Sewerage Corporation at the moment yaggwayo ali process omala kola order tali awo nti ab'emmwanyi abaaki baamugula baamumalayo ennaku zino mbadde ndaba abaalufula zonna Kaleerwe meat packers loole ezireeta ente ebyo byonna babikwata ne bakwata obusabe bajje mu lufula naki ne babitikkako. Nali ne Dr. Crispus Kiyonga ng'atikka obusoobwo okuva e Kampala ne babuvuga nga babutwala e Kaseese. Yali alima miyembe, micungwa, nanansi ng'aga nti bino bina vali okufa obufinga era abivuga n'abizaayo. Kati lwe nasembayo omusanga namusanga ku Sheraton ne muga nti naga nti waayi nti nalemererwa okugaziya wennima okutuuka ku kyenjagala nti ab'embalala bannyingirira bwe baleeta ente aga nti loole bagiragira mu kudda erina okudda n'obusa erina okudda n'ebisubi na buli kimu babikomyewo babiteeke mu nsuku. Kati ono ng'aga nti
kitegeeza nti potential already weeri kati it's a funding challenge, it's a planning challenge. It is none of those. It is none of those. Plani nze naawe kibazo mulodi yakugamba plani eziriwo bakugambye bonna tukirizaganyiza n'essemujju nti plani weeziri plani zimanyiddwa tetugenda kubaako ekipya kyetu innovating plani weeziri n'enkola weeziri nze manyi wano buli lwenzirawo ne muŋŋamba tewali ssente ne mbagamba wa awatali ssente tewasobola kuba mu gavumenti ya Uganda awo nze ndowooza ssente gyeziri kuba eyo pulaani yeetaaga obuwumbi bumeka okujja operationalizing ssente meka KCC ezesaba ze bateeka mu pulaani eyo kati muŋŋamba babadde bangambye ndowooza babadde beetaaga billion 10 mu something okutandika operationalizing baba basaba 3. Okay. Yes. Nga target ya 10 oba mu 9 naye nga mutandikira kwa 3. So muŋŋamba mutya nti billion 3 teziriiwo kasasiro eryoke buutikira abantu ebatte eyonoone n'ebintu. So kyenkugambye nti bwombuuziza nti ssente pulani ngamba no none of those nze ndowooza ekitaliiwo kikiri kyenayogeddeko nti bawandikako noted nekibeera nga bagiyita unfunded priority amanyi zenga akola advocacy yo phrase entama babuza ne bayamba nti priority ebeera unfunded ekitigiza tebeera tekisobola gamba nti kino priority se twakikozeeko. So plan weeziri zaakolebwa zikoleddwa ettaka lyagulibwa lwakuba plan zaaliwo kyovu ogula ettaka ettaka kiba paati ya plan twakwayalinga ettaka tukole kino naye nga asalawo n'agamba nti kino essente zigendemu tezijja kugendamu ekijja okwanguwa kibazo nze mu kulooza kwange ekintu kino kukolebwa kirina okubeera n'omuntu akitambuza nga si waawala nnyo n'asalawo bw'aba awakitambuza nga si waawala nnyo n'asalawo kijja kwanguwa ne kasasiro twetaaga nga oba wapya sedi ya mutambuza tetwogera ku kasasiro bw'okitunula kasasiro oba okitunulidde bubi twogera ku buwumbi 10 bw'okitegeera bw'otyo totunuulira kasasiro tutunuulira the input kati awo omanya nti kijja kusoboka okukitambuza naye bwe tubeera mu bino byakwetooloola ng'ensonga tetugitaddeeko birowoozo tujja kuba nga tukyabuutikirwa kasasiro. So tukole kyetumanyi nti kyekikola tukole landifiiru ejja kukolebwa mangu tubadde mu palamenti baguma effectively agamba nti gwe kisembeze wali olabe kyenzikiziganya naye mu palamenti bagambye minisita wa Kampala bwayimuse n'akaapakaaba nemugandika tugwe deputy speaker tayebwa at least gwogendagendako lwaki bwogendayo omusajja tomugamba nti tusala amagezi tusereze kasasiro kuba ng'osobola ogendayo oba okyajjukira Gilbert Bukenya we yagamba ndi bandi bubi naye nsibambi amperekereko ngende ndaba omukulu naye ng'agamba ate vice president c'est problem mu Uganda kuba kati saawa zino gweteebereza onnyonnyodde oba bagiyita excavator nakati saawa zino minisita atugambye tukyanoonyaayo kankozese fandi mu Luganda bwe kimu twakitanga tractor ne bwe basi tractor tugiyite tractor omuntu ajja kutegeera ne bwe basi tractor tukyanoonyaayo endala nnya kubanga ye muwadde akiikira ekitundu atugambye nti bo balowooza nti gavumenti naayadde okugyayo ekoota ebintu ebyayiise tenakugyayo yadde ekoota naye gavumenti ne saawa zino ekyanoonya bitrakita bigenda kugyayo kasasiro kati nzikiriziganya 100% ne baguma nti ebintu bino okutambula byetaagisa because okujjako kupretendinga wano tufuga omuntu omu maybe n'aba muri ku lusegere family ye
bana basigala kyoba nzisiina nze ebbanga limaze mu parliament nzisiinako mu ofisi ya minisita nyala ngenzeyo ne mugandi abekira bayambe kino kuba ne minisita yenyini omusanga ate naye ate anoonya banamuyamba olwali twetwogera ne minisita omusijja kwogera linnya lye nemugamba nti nebiseera byobote baminisita balina obuyinza nanga kituufu ne mama wange yalanga nti naawe oli minisita omanyise mujwa ayogedde ku biroole Richard Joe wano ne Ludme yanga nti prime minister bwe yatuuse ne bamugamba nti ku site kuliko noze biroole ebyo bi tractors because ziri 7 naye nga takuba mu ministry ya local government oba ya works oba naga nti ne bano bagundi tubawe emirimu abana abachina abasisisi ndiye tebalina kimotoka mbakubire batuweeyo kubira gundi naye atuweeyo kati nga ne even at coordination level nga wetaaga prime minister akubire triple C ani ejeba weye ekimotoka at response level ate goyogera nga yagenze ku Monday yes sawa byali ku Saturday ku macha Saturday ne gwako Sunday ne gwako mchara gubadde ogamba oyo Brenda omuzise ndoza gwe nawulya gwe bagamba nti mu ntandikwa yali akuba essimu yes n'agamba n'endiye n'omufa naye ne batwala obudde okumutuukako okumutuuka simu nga tekyavuga nze nalaba ttake nga bakufunye earthquake naye bali tanakufuna equipment amagye gokka agayiikawo obungi nga niwe banamutakula n'engalo at least wena kye batandikako naye n'amagye ne deployment amagye saagalabye amagye agabaddeyo gabadde gakuuma beekalakaasi tujja kumala program nga tukyetoolola ku ensonga tumanyi gyerina okutwalibwa okukolebwako bwe tufuna omuntu omutuufu n'agitwala ensonga ejja kukolebwako nibwe tujja kubeerawo nga twetooloola ensonga y'akasasiro tugimanyi solutions tuzimanyi ne ssente zisobola okulabika eyo kibazo nze yendowooza yange nti kasita esobola efuna eddoboozi erigitwala neligyogerera bulungi ensonga ejja kukolebwa ngekyo nakyo kiggwe of course eriyo abaogera ku response ya disaster Sembusi ne Taylor mbirabye ne eriyo kugamba Semuju nti prime minister at least ye yagenze aga nti maybe mwenga ababaka ba parliament abawa Kiso aba Kampala ne parliament generally singa musituka mwena ne mubeera wali maybe the president yandiwulidde kati ono ye Jim Mugisha abuuza n'okubuuza but where is the president in such disasters in several countries presidents cancel all business and come to site. Where is the president of Uganda? Museveni atyanyo okulwala kale kumugamba nti wawunyaawo ne bw'okootya baali banyumiza bamagola kusendeza vaccine nabyogerako luli wano nga ajja kulambula sente ziyabawadde okola vaccine nga tebagikola ne bayiwa chemical mu store abajja n'omugamba nti omulimu chemical ziwunya naaweta kati Museveni tasobola agenda waawo Museveni atya okufa atya obulwadde kati naye kiri kye twatandikiddeko nti abamulinaanye bwe bagenda maybe bayite sale bw'anajja n'alambula sente asobola n'ozikomiting nga ne cabinet tetulinde bano mbawudde baga cabinet egenda kutuula Monday next week nabbanja akoola n'ebitongole byennyini bya gavumenti nali n'abasajja baali bazimba enamboole aba UPDF naye nga can you imagine wajje n'owagamba ntuli engineering brigade tetulina yadde mixer tutupangisa mpangisa that's what they told me wakati bazibagulidde n'owagamba nti obusobozi bayingini ababalina n'abaana bazimba buli kimu babimanyi ne equipment bapangisa mpangisa kati ne bajje n'owagamba mbu engineering brigade si ba engineer babeerayo kati government nze Peter nagwa ku accident nga ndi mu observer 2022 nali nva Masaka fuso n'entomera nga ni mu kamotoka ne kagwa ebuwama naye nga break down yegenda okujjejjewo emmotoka eri Masaka
ku police awo nawo atenge kuwe Masaka libera ka accident nga tewali Haji Maka e Masaka gwe twalinda ne kati nali ndi mulwadde nga banzijeewo jamu nakwata side ne side motoka tesobola kuyitawo osanga ebimotoka nosobola kujinja road nje kimotoka nti kifiiriddawo like ebintu mu Uganda byogandi Kitezi is just one of them. Elia kugambye nti you people are talking about Kitezi. Karuma is about to happen as well, and these are things that happen every day and we expect and nothing will be done. Omanyi nti Katonga batuteekerawo olutindo luli temporary kati myaka tigenze mu ebiri Baguma yatugamba bagenda kuzimba ngolwa ku Entebbe Express era lugenda mu maaso simanyi myaka jero namala in fact navuga n'okuyitayo n'empitayo ne tractor kati vudde because navudde okuziika empumudde natwazise yesterday sister wa mama wange so nakumyo olwaliro tukyatambula ku bibaati yo nabagamba wano nti eyo temporary genda kubeera permanent ampuliriza neera